abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomebwa Jason ne Lady Slike. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Omukulembeze w'ensi ya Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayisiza ekiragiro eky'akaseera ak'okwerinda olw'obuvuyo obubuutikidde lino eggwanga obuviiriddeko okufa kw'abannansi abasoba mu 5. Okuva okwekalakaasa kw'abalukawo mu mwezi gwa Musenene omwaka gwa 2015, gavumenti ya Ethiopia olunwe lusunze mu bannabyabufuzi abali mu nsi ya Misiri ne Eritrea ng'era erumiriza ensi zombiriri okutendeka n'okusiga ensimbi mu bannalukalala abaleeseewo obwegugungo mu bitundu ebyetoolodde ekibuga kya Addis Ababa. Yadde ng'ensi ya Ethiopia erina obutakkanya ku nsalo zaayo n'ensi ya Eritrea era ng'erikumbiranye n'ensi ya Misiri ku nkozesa y'amazzi g'omugga Kiira, okwekalakaasa tekwava ku nsonga zino wabula ku nsonga z'ettaka. Era oluvannyuma ku nsonga eno ne kwegattibwako ensonga y'ebyobufuzi n'ebyenfuna, abeekalakaasa okuva mu mawanga ga Amhara ne Amhara agali ebitundu 60 eky'abannansi bagamba bakooye okusosolebwa gavumenti. Era bannansi b'ekitundu kya Oromia gavumenti gy'esinza okuteeka amakolero balumiriza gavumenti okubatwalako ettaka lyabwe ku ssente ez'enseko olwo ne lituuza bamusigansimbi abagwira ku bbeeyi eya waggulu ennyo. Abeekalakaasi bayonoona enkumi z'amakolero ewamu ne faamu z'ebimuli. Kino tekikosa ebyenfuna bya Ethiopia ebibadde bikula ku misinde egya yiriyiri. Akasaamatuko k'omu ntandikwa y'omwezi guno omwafiira abantu abasoba mu 10 olwa bbugubugu oluvannyuma lwa poliisi okukuba omukka okubalagala mu bikujjuko ebitukuvu kyayongera okutaanuula embeera mu lino eggwanga. Olwo ne kiwaliisa gavumenti ya Ethiopia okuyisa lino etteeka ery'okwerinda erigenda okukola okumala emyezi 6. Waliwo enkola empya yatandikibwawo ku kisabwe ky'ennyonyi Entebbe era nga wano okweyunga ku mutimbagano tekikyali kyakwejalabya. Aba ICT bagamba okumanya kwetaagisibwa era kulina kuba kwa bwereere ng'era bannayuganda okuba ku mutimbagano kya mugaso. Kigambibwa nti mu wiiki Kampala n'Entebbe byakuyungibwa ku mutimbagano okuva ku ssaawa 12 ez'olweggulo mpaka ssaawa 6 ez'ekiro. Era ekibuga Kampala kyakuyungibwa ku mutimbagano okuva ku Lwomukaaga ssaawa 9 ez'olweggulo mpaka ku ssaawa 12 ez'okumakya ku bbalaza. Buli omu ajja kusobola okweyunga ku mutimbagano era emikutunkuyanja gijja kubaako. Downloads tezijja kukosebwa gavumenti. Emikutu nga Wikipedia gyakubawa obudde obumala okusobola okubaako bye muyiga era nga weetooloola ensi yonna mu katikitiki ng'onyize pesa. Bannayuganda bangi bakusobola okugulawo zi website ng'era bakusobola okukwatagana n'abantu okwetooloola ensi yonna. Eddaala ery'amaanyi mu byempuliziganya Twitter, WhatsApp ne Facebook byakubaako ng'era obufu bwakubuulirwa abatuuze okusobola okwetuusaako enkola eno. Naye ng'ensonga z'ebyokwerinda zirabuddwa kubanga abamu bakozesa omutimbagano okunyaga abalala. Era tukubirizibwa okuba abeegendereza nga tuli mu buno obulamu obw'omutimbagano mu ggwanga. Okusonda ensimbi kutonzeewo emirimu n'enkulaakulana. Omusasi waffe MC Loy kaaga tutuuseeko. Newankubadde ebbula ly'emirimu likudde ejjembe, Abanigeria beekozeemu omulimu. Waliwo enkola eyatandikibwawo ku mutimbagano. Bano bakuŋŋaanya ensimbi okuva ku abo abaagala okutandikawo ebitongole eby'enkulaakulana ewamu n'okufunira bannansi emirimu mu ggwanga. Aba Impactionate.com bayunga ebitongole eby'amaanyi ku Banigeria ewamu n'okubakwasaganya ne bamusigansimbi mu mawanga ebunaayira. Impactionate yatandikibwawo babongo boogi omuli bayinginiya bakagezi munnyo ewamu n'abo abawagira enkyukakyuka mu ggwanga abeekolamu omulimu gw'okukuŋŋaanya ensimbi okubasobozesa okussaawo enkyukakyuka. Bano bakola nga basoosowaza enkola y'obwesimbu n'obwerufu nga n'ensonga z'ebyoembalirira bazanja mu lwatu. Buli pulojekiti bagyekkaanya era bwe kikkirizibwa nti esaanidde batandikawo kampeyini olwo abantu kinnoomu ne basobola okugyenyigiramu mu byensimbi, ekintu ekizzaamu amaanyi okulaba abatuuze nga beenyigira mu nkyukakyuka gye baagala ebeewo. Sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Loy naako gatutuusaako. Ensi ya Thailand eri mu kaseera ka kukungubaga oluvannyuma lwa kabaka w'ensi eno Bamibo Adelaadejo okukkirira e Kaganga era nga ye mukulembeze w'enno n'abadde asinze okuwangalira mu bukulembeze ensangi zino. Ono kabaka abadde aweza emyaka 88 egy'obukulu amaze emyaka 7 ku Nnamulondo. Kabaka Bamibo yali obwannamunso mu mwaka gwa 1946 mu mbeera y'entiisa n'enkwe oluvannyuma lwa muganda we kabaka Anad Mahido okutemulwa mu lubiri lwe. Naye nga yadde yafuukirewo omusika mu kaseera ako teyali kabaka omutongole okutuusa mu mwaka gwa 1905. Yaweebwa obuyinza okukulira amagye ne gavumenti ewamu n'okusemba bannamagye ne bannabyabufuzi ababeera balondebwa. Yadde nga bamu bamulubiriza okuwagira abajaasi abamamulako gavumenti ezibeera zirondeddwa asobodde okukkakkanya obutabanguko mu nsi eno obutaggwa. Okuzaawuka kabaka
obuzibu kulesewo obweraliikirivu kubanga omwana we yekka omulangira Mahavajira Longhondi ng'era ye musika omujjuvu talina bumanyirivu na buganzi kitaawe babadde bamwenyumirizaamu kubanga ono omulangira w'emyaka 64 amanyiddwa ng'omuli w'obulamu wabula mu Agusto w'omwaka guno yo gavumenti y'amagye ewandiika ewamu n'okukyusa mu ssemateeka wa Thailand ne yeewa obuyinza bw'okulonda ebibiina by'obufuzi ewamu n'okulonda ababaka ba paalamenti era kino kikyusizza nnyo ebyobufuzi mu nsi eno ne kiwona gavumenti y'amagye akaaganya mu kaseera ng'obwakabaka bw'ensi eno bunafuye nnyo naye kano kaseera kabannansi kukungubagira mu nnaku ng'era n'abeetaaga okubawooyawooya gavumenti bateereddewo abayambi n'omukutu gw'essimu okusobola okuyita mu nnaku z'okukungubagira kabaka waabwe omwagalwa ebatuusa ku nkulaakulana ewamu n'okufuuka ekyokulabirako mu Thailand yonna. ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya sigadde nze Jay Sentino ne Lady Slike gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva mu studio mpaka ku street ge mawulire Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. yes goberera engoma Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. yes goberera engoma